Gagana amaka ga His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agali mu ggwanga erya Amerika agatandise okwogeza abalogo ba Nrm ebisongovu era nga munnange boogera kino boogera kiri n'ekyo tuyinza obbagamba bategeeza ffe tetubiwulira kubanga twayiseeko dda mwenna abalogo abalowooza nti omunayogera ki His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine abantu bagenda mukyawa abantu bagenda munyiigira twongera obbajjukiza nti tetubiraba tetubiwulira ate tetwagala kubimanya ate temujja tujja ku mulamwa temujja tulowoozesa nti His Excellency the Elected President of Uganda alina bigendererwa birala munnange Kyagulanyi yakola talinga aba pulezidenti bamwe abajja okubba musajja yakoze bannange tukkirize Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yakolamu gwe bayita pulezidenti yakola mutanoonya bugagga anoonya kutambula nga tugenda mu maaso era tusuubira nti Mukama n'atutaasa olumba olwatujjira wano ne lubaako engeri yonna gye lugambamu ne luseguka baganda bange mikwano gyange ffe tuba tuyiseewo kubanga olumba edwo terulina gye lutuzza kale baganda bange mikwano gyange twongera okwebaza n'okutegeeza abantu mwenna ti the Elected President of Uganda omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine ajja kuba bulungi era buli kimu kijja kuba nga we twakibala muganda wange mukwano gwange Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine agenda boogeza ebisongovu ate nga mukyabyogera weewawo temulina kyattukulira temukyalina lugendo mwalemwa yoseite ukabulo n'akabinjako kye tuyinza obbagamba nti mwalema wabula mutuule mwewummuzeeko temukyalina kiddako ensi yababoola ensi yabagaana abantu babagaanye buli omu abagaanye wabula mulimu kwekwata ku bisubi naye nammwe mukimanyi bulungi temulina kiddako awamu n'akasajja kammwe naye ffe tutambula waliwo olugendo lwe tulina olutwala mu maaso twongera okwezooza ku pulezidenti waffe okutuuka ku kkula lino ani atalyagala nammwe mugende mugule Ssente Muzijjawa ze muzimbamu ebizimbe ne bye mutalaga eyo si Enyumba Bobi Wine gye yagula mu USA si Enyumba gy'abeera mu Amerika mu Uganda ajja kukyala munnyonnyole bannayuganda mwe bino mubikola mutya oyo Banjoman akola businesses si mu Kampala okuba n'amaka agafaanana bwe gatyo n'apartments n'ebizimbe ebirala ne Kabaayi omuyaga atalina business ku kibuga wadde omudaala gw'embizi asula mu mansion oyo Mickey Wine yali akubyewo ekivulu kyemugamba nti wano yakola nnyo sente ne zimuwa entandikwa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Happy birthday our dear president. Ulira kino ekirenze ekito ekyekiwalaata kikalvin kanja bekyogera neba nekyala gwolina ekyekyo wenoyogera nga atalina maanyi mwana muto kankuwa amagezi olina omukisa gumu gwokka ogusobola okutuusa ku ebyo byebalabanga ebitasoboka mu bulamu bwo kukola bodda yinawuliza akayimba k'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimba n'agamba nti kasita okola n'amaanyi n'olemerako ebirala bikwase Katonda jjukira abalemerako bebamalako enjogera eriyo yaffe kuva dda wadde embeera ekaaye osobola kayanja osobolera ddala okeera enkyanga naawe oyina ebyo gye weegomba olwaliro Nyanzi Fred byalina oba Robert Kyagulanyi Ssentamu byalina oba famire ya Ssentamu byerina naye ng'omukisa olina gwakukola okukolimira abo abalina byotalina si yensonga egenda obbuka esenkya nga ebibadde ebyabwe bifuuse bibyo olw'obbakolimira ennyo ekyo kijja kusoboka. Ekyokubiri ekkubo lye wakwata terigaggawazangako muntu yenna ku nsi kuno teriiyo muntu yenna yali agaggawalidde mu kusabiriza kasita wava ku mulamwa gw'okukola nodda n'okwata ekkubo ly'okufuuka beega nti osabirize busabiriza wallahi tosobola kusabiriza n'otuuka ku levo abo bwe weegomba gye baliko abakola obukozi ekyo tekiriiyo era tekirisoboka. Obubi bw'okusabiriza nti owangaala oli mwavu nga tomanyi nti oli mwavu olw'ensonga nti omusajja ajja n'akusuubiza
bya obukadde bw'essente bwakusuubiza najja kukozesa byakukozesa nga biri costly nnyo n'okusinga ssente ze yakusuubiza okuwa aye n'afundikira nga nazo zennyini tazikuwadde. Baba yakusuubiza obukadde 5 ng'afundikidde akuwaddeyo obukadde 10 n'akulinda mpaka n'omala okuwona obukadde 10 ne buggwawo n'alyoka akongerayo obulala 2. Bw'omala okulya 2 ne buggwawo n'oddayo n'okaaba n'akuwa obukadde 5 n'owangalira mu mbeera eyo ng'oli munaku naye mwana wattu nga tokimanyi nti oli munaku. Ekyokubiri, ssente zonna z'ofuna nga tolina fomula yaazo ngeri gy'ozifunyemu tosobola kubeera na fomula ya kuzikuuma. Teriyo omuntu asabiriza asobola kuwangaaza ssente, ekyo tekiriyo. Naye omuntu yenna atobanga akola abeera ne fomula y'okukuuma ssente ezo z'afunye nga ziyise muntu oyo ze ng'akola era asobola oziwangaaza n'ozikolamu ekyamakulu. Ekyokubiri nti obwavu buno obukuluma olw'okusabiriza tebugenda kukoma ku ggwe wekka, bugenda kutwaliramu n'abaana bo, bagenda kubeera banaku abaavu abankuseere olw'ensonga tobalina fomula gy'obalekeddewo kwe balabira ngeri ki gy'ofunyemu ssente ezo zibadde zibaweerera okusoma n'okulya n'obbambaza n'obbajjanjaba nga balwadde. Bajja kulaba tebamanyi kiyitibwa kukola kuba tebakulabangako ng'okola. Bakulakeera kumakya kubanga toddagala n'okwata essimu yo n'okwata sitaani n'ogisibako n'ovuma b'ovumye n'otambula n'ogenda ekira ne bateekayo akasente. Ogwo si mulimu gw'oyinza okuzimbirako obugagga obwa famire. Ekimu ku kifudde abaana ba Gyeyaguze Ssentamu abagagga nti Gyeyaguze Ssentamu yali musajja mukozi. Abaana be ne bakula nga balaba kitaabwe akola nabo ne bamukoppako ekyokubeera abakozi. Bwe baba bakunyumiriza bonna gye bavudde nga bajja bakola olaba nti okuva ku nusu esooka mpaka ku bye balina olwaleero babadde nga bakola bukozi, temulimu sitooli ya kusabiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tosobola keera nkya ku makya n'ogamba omuntu atabeerangako minisita wa gavumenti, atabeerangako oba nti alina ebitongole bya gavumenti byakolamu, authority zakolamu, oba nga tulaba revenue authority, oba akolamu zino simanyi masannyalaze biki ebya gavumenti ebinene ebyo bivaamu ssente. Mwoyinza okulowooleza nti ebyo byalina yabijja mu ssente ya muwi wa musolo, nekituuka ekiseera nga kikakatawo ggwe ng'omuwi w'omusolo omunnayuganda ng'oyagala okumanya ssebo ssente ze wakolamu ebyo byonna byonna wazijjawa, wabba ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo owabeerera mu kitongole kya revenue authority. Abo bantu bayinza okubuuza ssente ze balina baazijjawa, oba okitegeera. Naye obuzibu nti ate be mulina okubuuza ssente gye baazijja ate be bakama bammwe. Kati mufundikira nga mulina ebibuuzo ebyo mu mitima gyammwe naye ng'ate be mwalibuuzizza mu batya ate ng'ebibuuzo mwagala mubibuuze ne mufundikira nga mubibuuzizza abakyamu be mutateekeddwa bibuuza. Kategedde akantu ako. So nze nja kukusaba eggwe ne banna abakwata ekkubo lyewakwata ery'okusabiriza nti eryo si kkubo erigenda obbafuula abagagga. Mugenda sigala nga mukolimira abalina paka lwe munava mu nsi nga muli banaku abankuseere abatalina ke mulina wadde. Munnyonnyole bannayuganda, Ssente Muzijjawa ze muzimbamu ebizimbe ne bye mutalaga. Eyo si Enyumba Bobi gye yagula mu USA, si Enyumba gy'abeera mu Amerika mu Uganda ajja kukyala. Munnyonnyole bannayuganda mwe bino mubikola mutya? Oyo Banjoman akola businesses si mu Kampala okuba n'amaka agafaanana bwe gatyo n'apartments n'ebizimbe ebirala. Ne Kabaayi omuyaga atalina business ku kibuga wadde omudaala gw'embizi asula mu mansion. Oyo Miki Wine yali akubyewo ekivulu kyemugamba nti wano yakola nnyo ssente ne zimuwa entandikwa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday our dear president. Ulira kino ekirenze ekito ekyekiwalaata kikalvini kanja byekyogera neba nekyana gwolina ekyekyo
kwenoyogera nga atalina maanyi. Mwana muto kankuwa amagezi. Olina omukisa gumu gwokka ogusobola okutuusa ku ebyo byebalabanga ebitasoboka mu bulamu bwo. Kukola. Bodda enowuliza akayimba k'omukulembeze Robert Kyagulanyi Ssentamu yayimba n'agamba nti kasita okola n'amaanyi n'olemerako ebirala bikwase Katonda, jjukira abalemerako bebamalako enjogerero yaffe kuva dda. Wadde embeera ekaaye osobola kayanja osobolera ddala. Okeere nkyanga naawe oyina ebyo gye weegomba olwaliro Nyanzi Fred byalina oba Robert Kyagulanyi Ssentamu byalina oba famire ya Ssentamu byerina. Naye ng'omukisa olina ogwo gwakukola. Okukolimira abo abalina by'otalina si y'ensonga egenda obbuka esenkya nga ebibadde ebyabwe bifuuse bibyo olw'obbakolimira ennyo. Ekyo kijja kusoboka. Ekyokubiri, ekkubo lye wakwata terigaggawazangako muntu yenna ku nsi kuno. Teriiyo muntu yenna yali agaggawalidde mu kusabiriza. Kasita wava ku mulamwa gw'okukola nodda n'okwata ekkubo ly'okufuuka beega nti osabirize busabiriza, wallahi tosobola kusabiriza n'otuuka ku levo abo bwe weegomba gye baliko abakola obukozi. Ekyo tekiriiyo era tekirisoboka. Obubi bw'okusabiriza nti owangaala oli mwavu nga tomanyi nti oli mwavu. Olw'ensonga nti omusajja ajja n'akusuubiza obukadde bw'essente bwakusuubiza, najja kukozesa byakukozesa nga biri costly nnyo n'okusinga ssente ze yakusuubiza okuwa, aye n'afundikira nga nazo zennyini tazikuwadde. Baba yakusuubiza obukadde 5 ng'afundikidde akuwaddeyo obukadde 10, n'akulinda mpaka n'omala okuwona n'obwo obukadde 10 ne buggwawo, n'alyoka akongerayo obulala 2. Bw'omala okulya obubiri ne buggwawo n'oddayo n'okaaba n'akuwa obukadde 5, n'owangalira mu mbeera eyo ng'oli munaku. Naye mwana wattu nga tokimanyi nti oli munaku. Ekyokubiri, ssente zonna z'ofuna nga tolina fomula yaazo ngeri gy'ozifunyemu, tosobola kubeera na fomula ya kuzikuuma. Teriiyo omuntu asabiriza asobola kuwangaaza ssente. Ekyo tekiriiyo. Naye omuntu yenna atobanga akola abeera ne fomula y'okukuuma ssente ezo z'afunye nga ziyise muntu yo ze ng'akola, era asobola oziwangaaza n'ozikolamu ekyamakulu. Ekyokubiri nti obwavu buno obukuluma olw'okusabiriza tebugenda kukoma ku ggwe wekka, bugenda kutwaliramu n'abaana bo. Bagenda kubeera abanaku abaavu abankuseere olw'ensonga tobalina fomula gy'obalekeddewo kwe balabira ngeri ki gy'ofunyemu ssente ezo zibadde zibaweerera okusoma n'okulya n'obbambaza n'obbajjanjaba nga balwadde. Bajja kulaba tebamanyi kiyitibwa kukola kuba tebakulabangako ng'okola. Bakulabako era kumakya kubanga toddagala n'okwata essimu yo n'okwata sitaani n'ogisibako n'ovuma b'ovumye n'otambula n'ogenda enkera ne bateekayo akasente. Ogwo si mulimu gw'oyinza okuzimbirako obugagga obwa famire. Ekimu ku kifudde abaana ba Gyeyaguze Ssentamu abagagga nti Gyeyaguze Ssentamu yali musajja mukozi. Abaana be ne bakula nga balaba kitaabwe akola, nabo ne bamukoppako ekyokubeera abakozi. Bwe baba bakunyumiriza bonna gye bavudde nga bajja bakola, olaba nti okuva ku nusu esooka mpaka ku bye balina olwaleero babadde nga bakola bukozi. Temulimu sitoole ya kusabiriza. Ekyo kimu. Ekyokubiri, tosobola keera nkya ku makya n'ogamba omuntu atabeerangako minisita wa gavumenti, atabeerangako oba nti alina ebitongole bya gavumenti byakolamu, authority zakolamu, oba nga tulaba revenue authority, oba akolamu zino simanyi masanyalaze biki ebya gavumenti ebinene ebyo bivaamu ssente. Mwoyinza okulowooleza nti ebyo byalina yabijja mu ssente ya muwi wa musolo. Nekituuka ekiseera nga kikakatawo gwe ng'omuwi w'omusolo Omunnayuganda ng'oyagala okumanya ssebo ssente ze wakolamu ebyo byonna byonna wazijjawa. Wabba ssente zaffe ez'omuwi w'omusolo wewabeerera mu kitongole kya Revenue Authority. Abo be bantu oyinza okubuuza ssente ze balina baazijjawa.
oba okitegeera naye obuzibu nti ate be mulina okubuuza ssente gye baazijja ate be bakama bammwe kati mufundikira nga mulina ebibuuzo ebyo mu mitima gyammwe naye nga ate be mwalibuuzizza mubatya ate ng'ebibuuzo mwagala mubibuuze ne mufundikira nga mubibuuzizza abakyamu be mutateekeddwa bibuuza kategedde akantu ako so nze nja kukusaba eggwe ne banna abakwata ekkubo lyewakwata ery'okusabiriza nti eryo si kkubo erigenda obbafuula abagagga mugenda sigala nga mukolimira abalina paka lwe munava mu nsi nga muli banaku abankuseere abatanake mulina wadde kitalo nnyo ekya muganda waffe Adamu Mulwana Ttoka munnyonnyole bannayuganda ssente muzijja bannuguba ntoni bakuno muli kufa bufi kuba ye His Excellence omulungi omulonde Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine temugenda musobola ate ngero bajekiza nti temuli musobola ate temuli malako naye ffe twongera bategeeza nti the Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine yajja ate teri kigenda mumuza mabega ne munayogera mutya ne munayagala okumuggyako temulina kimugenda kumukolako bannayuganda abaagala enkyukakyuka abaagala Uganda yaabwe bo amala dda okusalawo so temulina kyemutugamba baswiri musirikeeko mwewumuzeeko mufune ku byokukola oba munye ku mazzi temulina kyemutugamba ffe tuli ku lwa His Excellence Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tutunuulidde yakulaba ate yatwala mu maaso yes